nyumiddwa nnyo ababadde erugogo nnyo okay like nnyo kyekyo ekivulu ekyabaddeyo bw'atyo omwana oyo Evelyn ekintu bw'atyo bwe yakyanjudde omwana oyo Evelyn akolera wano program is our house MC here so Evelyn big up to you omwana oyo atobye n'ekintu kye bambi abamujjukira yakolera palasa yakolera Kalango so that bw'atyo palasa bwe yazze nga amaanyi kugamba ojukira palaso yayita wa Pastor Bugembe so yazze nga aliko amafuta gonna be bantu betulaba namungi w'omuntu yeyiye rugogaawo ogenda okwerolera ku mwana mulenzi palaso big up to you Wembley Foundation be bana bolabe mabega wali eri abarepresenta bulungi naye akyasinza okukwata abantu amaaso ze flaga za MK flaga za chairman ezabadde zitambula ku stage awo nabadde ne mukwano gwange Dr. Kwefu nambuuza kino ino kye bayita okuddugaza emeeza ne mugamba flaga zakwedde ddala bulungi bati okutwaliza wamu palaso bakubye fireworks nga bw'obiraba nga bulijjo divoshi ojja tulaga ku fireworks ezakubiddwa ku Garden City na Freedom City tulabeko kyoyagala okola ngambye Allan divoshi atulage ku fireworks nze saabaddeyo ezabadde ku kivulu ekirala ekyabaddeyo ku nagenze Freedom City navuddeyo misana bambi nagenze saawa 10 ne bobu nga gate tenapasuka oyo yabadde alien skin yayingidde ku stage bwekye kubo bwe yabadde essaawa ez'emisana kwegamba ekintu kyabadde so massive so bloody naye njagala divorce otwaleko ebweru wa Freedom City tulabe ku fireworks oba zakubiddwa simanyi fireworks zakubiddwa ne Freedom City ekintu kibeera munda Allan kikyoyagala okola yabadde screen anti ebweru tewabadde fireworks tewabadde fireworks muyoyo fireworks muyoyo fireworks zenjagala neba nange alalala nange ekimenke kyaddugaza Ntebe road namuyiseeko ku saawa 10 we nagendeddeyo VIP bagigadde essaawa 11 naye owaye totama nalabyeko entebe zino beeleza ez'abantu kwe balina otuula nga bazeetika abantu kye batalina comparinga lugogo yabadde wa mitwalo 2 VIP ordinary yabadde wa mitwalo 2 Freedom City gwabadde mutwalo ordinary kiri kisaawe kya cricket oval ne Allan surprise nze bade manyo ine want gyogenda okuba mukwano wallahi I'm so surprised nkolera abantu bade manyo ina gyogenda okuba nendabo ina gyokwata cricket oval kisaawe then Freedom City kifo ekisanyukirwamu ekyendo built kale tugambe hall naye nene okitegeera ye hall gye tulina ni Kampala esingo abayimbi bonna gye basokera okuba comparing show ya mutwalo kwebiri ebadde indoor kwebadde outdoor eno yabadde outdoor eno yabadde indoor okitegeera so roughly olaba ekintu yes Alien yafunye abantu be sigaana yakoze bulungi nnyo koze ekivulu ekirangidde ennaku ntono but don't compare sheri ne sheno show entegeke kuba kati leero tukimanyi palaso alimbarara then ekirala kye nalabye bw'otunuulira obudde palaso bwe yataddemu ng'ategeka ekintu wabadde olaba ekintu ekiwero organized newankubadde Alien yakoze bulungi but abapromota yabadde battle between the promoters ate engeri engambo zigamba ti bapromota bano bennyininyini beerwana okitegeera so bw'otunuulira ekintu kya Alien was very smart yayimbye bulungi ng'omuntu but singa yabadde yeetegese ekimala kino kigenda mmuteeka ku minzaani next time bw'ali baakomyewo ayina kukola biki ABCD birina okubaawo question marks nyingi ezigenda okubeerawo sinali nali n'aba ategese agundi ekivulu ekya but otherwise bonna baakoze bulungi palaso yakoze bulungi nabaddewo okuva ssaawa 12 ewa palaso paka essaawa 7 ekivulu ekyagwedi kyawedde 7 net okitegeera wabaddeyo obwana buno beautiful
buli bu beautiful nga bumwe balina gye bagenze na posting ne bagamba nti tulabye abawala abeeno tulabeko ku bawala abeeri ano eno alien wabadde abana abawala abalungi wabadde abana abawala abalungi but the boys ozijukiza Guy divorce gwe yabadde abuza mugamba Guy olaba nyambadde ki ko Guy oyambadde topi naye nga wallahi talina topi namugamba ogambye nyambadde ki nti otaddeko topi okay so kati nze nasazeewo ne ngamba Allan Cruz bw'obanga oli musajja lwaki togenda kubanza nagenda mulaso za nkopi nendaba abaami omusajja ataddemu obudde but nekyo ekyewunyisa Chameleon tiyalabiseeko because yabadde alina graduation ya mutabani we Abba so abantu bangi nnyo babyogeddeko lwaki akasajjako biki but graduation y'omwana wa first born omulenzi ate nga yagenze n'otutegeeza nga ekivulode kirina we kituuse ng'abantu bayingidde ate era n'ekirala bannamawulire abamu bambi mwekubidde nnyo divorce nga yakubye ekintu divorce nga yagabye tiketi divorce bamusindikidde sente okuva e Bulaaya divorce n'agaba tiketi z'ekimenke divorce tiketi z'ekimenke naye kati awo wenyini omulinzi yaze okunyumira kamalize kano nga divorce amaze okugaba tiketi bulungi anti YouTube abantu we bajjudde nga tasobola yadde okugyayo akasimu arekodingi nga bali bati sikuba nti bakanyakula naye nga ate omulungi akabeera nga ate atwegatako zino zenyini essaawa